صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatenda majuga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumwebaza olw'ebyengira byatugabidde. Allah tumwebaza olw'okubukeesa, tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde. Allah nemwebaza obulamu bwabawadde mmwe abalayi baffe balungi aba GTV. Neera olunaku lwaleero sawa 10 okutuuka sawa 11 mba ntuuse ne program abavubuka n'obusiraamu. Njagala kwebaza ku wenna ali ku GTV agyekumiddeko okuva bwakeredde okutuuka essaawa ya kakati ng'okyagyeekumiddeko. Nze naali wano maaso g'obwolaba yenze Marusenkai omuweerezaawo wa program abavubuka n'obusiraamu. Njagala okwebaliza ddala abalayi baffe ab'olulango mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwenna mbatumirako message nziraba program mweginyumirwa naye ate omulundi omulala ngenda kujja nga mbatumira kinoomu biidhnillah. Naye olunaku lwa leero njagala kwebaza gwe wenna omulabi kati neneebazaako ensusso abo abatuyambako okubeera nga GTV eyimirirako. Nga batuyamba batya? Batuyamba nga bakozesa ennamba eri ku screen yaabwe eya *185*9# ate noteekamu merchant ID, noteekamu akasimbi oba ensimbi gy'osobodde yonna okutuuka ku pin code yo okubeera nga sente zituuka eno gye tuli. Njagala okwebaliza ddalako ensusso. Nsaba gwe wenna alina ky'osobola okukola ku mbeera eyo okikole nga tokyekolera wabula kikole olw'obulungi obukirimu. Ate obulungi obuba obukirimu bw'amaanyi nnyo okusinga ekyo ky'olowooza. Nate mu studio sitera kubeera muzeka, mbeeramu n'omugenyi, mbeeramu ne Sheikh abazze okubaako bye twejjukanya ebyenjawulo ng'abavubuka era bye tuteekeddwa okumanya mu society yaffe. Ate abeera Sheikh Omar Badru Kalyango. Kamusaba abe ng'atubuuzaako ate tweyongere. Alhamdulillahi alladhi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم أصلي وأسلم على بشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Abataba balungi ku GTV tubalamusaako awamu n'okubasaasira ebyo ebizibu byemusobodde okubanga mubifeesinze ebinene n'ebitono. Tukkirize nti eyo nteekateeka yawe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enteekateeka ye toyinza gijjawo, kyayagala kibeera nga bwakyagala. Abafiiriddwako abantu bammwe tubasaasira nga tubakubagiza nga tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah abeere nga abasasula mu bulungi mu misiiba egyo gyonna gye muzze mufuna. Abalwadde obulwadde obw'enjawulo Allah yemuwonya, mukkirize nti Allah jatuwonya endwadde ezo insha Allahu ta'ala. Tumwebaza Allah tukomezaawo mu programu yaffe eno omuvubuka n'obusiraamu. Era tubeebaza okubanga mutwala obuvunaanyizibwa ne muwuliriza n'okutulabira ddala. Tusaba Allah abasasule mu ssera
barakallahu fik. Sheikh tukubaza olw'obudde bw'oteekamu nojja wano kubanga tubako ensonga zitwejjukanya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ateekeddwa okusasulamu obulungi amusasulemu ekisinga okuba ekirungi. Abavubuka abali eyo olunaku lwaleero tuba tuzze tuba n'ensonga ez'enjawulo zitwongera okuttaanya, naye ate ku mulundi guno tukyali ku nsonga yaffe ey'abakadde baffe. Abakadde baffe ensonga yamaanyi nnyo mu ggwanga n'eri ssekinnoomu. Ate nno ekyenjawulo nti ate gwa mugayaalirira tonnategeera bulungi buli mu mukaddewo. Nina abantu be nalabye ku TV, mukadde wa omukyala alina abaana 5 gye bali. Allah yamanyi embeera gye balimu, naye ate yabadde alaga nga embeera gy'alimu si nnungi, ng'asaba abantu kubadduukirira. Naye ng'abaana tebafuddeeyo okubeera nga bamanya maama waabwe kikyakola kiki kyalimu. Nendaba nga kusomoza kw'amaanyi nnyo, tebannategeera bulungi kiki kibateekeddwa okukolera omukadde. Kyensinga okumanya Sheikh nti bakadde baffe abo bategeera nnyo. Akatono koolina asiima nako, naye ate abamu tebakitegeera. Nze ndowooza nti bakadde baffe batutegeera nnyo, ffe tulowooza nti batutegeera, naye ate ndowooza batutegeera nze. Nga twogera olwaliwo ku mulamwa gwaffe, omulamwa gwaffe gugamba kabi ki akali mu kugaalirira bakadde baffe. Awo bwe tugenda okutambula Sheikh, lwaki omwana yandisanidde okuba ntagayalirira mukadde we biidhnillah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Twongere Allah tumwebaze oyo yatusaasira n'atuwa ne tuzaalibwa bakadde baffe, yatumusaba atuwa okubamanya n'obategeera ya Rabbi. Amiin ya Rabbi. Obukulu bw'abakadde abo kigambo kinene nnyo era kikulu nnyo. Omwana yenna omuntu omukulu wenna ndaba atulaba mu pulogulaamu yaffe eno, amazima amatuufu kekadde olowooze kuba kuzaala era obawe ekitiibwa kya mu butuufu bwakyo, kubanga bw'oba tukikoze bubeera buli azaamaanya obw'ekika ekyawaggulu. Twalaba pulogulaamu yaffe eyise oba ewedde, Programu zaffe zizze ziyita wakati twakolayo programu 2 nga zikwatagana ku bakadde. Eno ya kusatu twagala tulaga omuvubuka amanyi obukulu bw'omukadde we gw'alina kya muwendo kikyali, nga bw'akwata ssente osanga oli akwata ssente bulungi okusinga mukadde we. Twalaba nga Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti anishkuru li walidaik. Kigambo kitono nnyo, atulagira ino order. Allah tayogera mu bwogezi wabula kyali kiragiro tumwebaze Allah n'obukulu bw'abazadde abo, nti Allah olumala omwebaza olwamala otugamba nti tumwebaze, ate n'agamba nti walidaiki, n'abakadde tubeebaze. Atulaba omulungi, wandibadde weebuuza bwekuba nga omulamwa gw'okutegeera abatuzaala bakadde baffe nga kintu kyakusaagirira, kiyita mu lujja muzannyo, gw'olaba otya nga Allah bw'agambye nti munneebaze, musooke munneebaze, oluvannyuma mwebaze ne baani? Ne bakadde bamwe. Okumala okwebaza Allah nga Allah azzaako okwebaza batuzaala, ekyo nikyo kiraga obukulu bw'ensonga eno. Kiraba bulungi? Era Allah subhanahu wa ta'ala
bwatugamba ebigambo ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam natugamba nti ridwa llahu fi ridwa walidaini. Kale weewuunye wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu asiima 100 ku 100, ayagala nnyo 100 ku 100 eri oyo muvubuka, sajja mukulu, omukadde. Allah mwagala nnyo, amusiima nnyo. Ebbanga oyo asiimibwa Allah naye lyamala ng'asiima bakadde be. Tubatandika puroguramu yaffe ogambye ti bakadde baffe awo batutegeera nnyo, naye kaba kantu katono nnyo akasiima. Ebimu ku biremesa abaana baagala okudda eri bakadde baabwe n'entwala ng'agenze ne ka pickup ka Sahara kajjudde ebintu. Kati ebbanga ebyo emyaka 2 mwaka ng'akyakuŋŋaanya, naye bagamba nti nditwala bingi afa tatuuse. Tudde okukyogedde nti akatono k'omutwalidde omukadde keeko Allah kakoze eki, kakusobozeseza. Kale nno kkiriza ogende n'ako akaki akatono era omukadde ajja kusiima. Ate bw'anaakusiima munnange ne Allah ajja kukola ki? Ajja kusiima. Tononooza kutwala bingi, kubanga n'ebingi by'onagala okunooza wandyekanga ng'ate okuŋŋaanyirizaamu ne haramu olw'okwagala okusanyusa abakadde. Genda n'akatono ako Allah kakusobozeseza kakuwadde okatwalira abakadde, nga bw'atugambye owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti ridwa llahu fi ridwa walidai, asiima Allah oyo yenna naye asiima n'asanyusa bakadde be, si mu bya haramu wabula nga abasanyusizamu ebyo Allah ebimusanyusa, abayamba n'ebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale akatono ennyo atulaba omulungi, gwe lwaki wandibaddaawo n'olowooza nti mukadde wo bw'onoobaako by'onoomuwa ojja kumala kulinda Idi etuuke mutwalire enkoko, omutwalire ennyama, lwaki anti olunaku lwakusanyuka, olinde Ramadani nti mukyalo nze ye ebintu byange mutwale mu kisiibu. Lwaki? Kati kale lino ebbanga lino ebbanga ery'emyezi 8 gyonna obaddewa oba oba bali kuki? Abo nno kaba kamogo, oba tokoze buki? bulungi, oba tokoze bulungi. Wabula kale kwata essimu, kwata essimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera ku mulembe yagamba ti idha ntaqat alhadid fantazir as-saa. Hadithi nda Nabbi yagamba sasa nti hadithi subhanallah, Nabbi yagamba sasa nti bwe mulabanga ebyuma bitandise okwogera, ebyuma bitandise okwogera, mukakase nti omulembe enkomerere ekoze eki Etuuse. olwala okwata essimu sheekh nga tuli wano noyogeraganya nali Japan, ate nno nokulaba nga akulaba byokola nawe ngaomulaba byali mukukola. Okiraba? Omulaba buli kyalikola kyonna, omulaba buli kyayogera kyonna. Embeera eyo ogiraba. Katugamba omuvubuka omulungi atulaba omulungi ku GTV, bambi kwata akasimu yogeraganyako n'omukadde, tomanyi bwe yasuze. Tomanyi bwe yasuze, ne bw'onoomukubira ogenda kumanya kiki kyalina, bwe kiba ssanyu ojja ddimanya, bwe wa buzibu ojja bukola ki? Ne gwe n'otwala ekiseera kiki bakadde bawuliza ti amaze emyezi ng'ena sibawuliza, emyezi ena kyabulabe nnyo. Sallallahu alaihi wasallam naga nti wasakhta llahu fi sakhati walidaini, ate Allah asunguwalira, Allah anyiigira abatulaba abalungi,
Allah asunguwalira nnyo, Allah anyiigira nnyo oyo asazeewo okunyiigira abamuzaala. Olwaliro sheekh, abantu webali mu nsi wano, nakugamba wadde nti nfunye ku mukisa, alhamdulillah, lamwebaza era nkyagufuna. Wallahi nasinkanako n'omwana mulenzi omu, twene twasinkana nanga sheekhe, namula yeewaana nanga nti nze kitange situkolagana, namuga tina in fact yali anyumisa banne kyenti ye sikukolagana kitaata wange. Bambuuza kiki, tomanyi nti jjajjange ayina ettaka, jjajja omukyala azaala kitaawe ayina ettaka, kataata yajja n'agenda akyusa ekyapa, ontegedde. Kati jjajja omukyala ate ayagala nnyo muzzukulu we, taata ono gwazaala muvubuka mulenzi agundi. Kati yaga nti omwana ajjamanya taata bwe yakyusiza ki amanya. Omwana teyaddamu kukolagana na kitaawe, ne beekuuta ne beewalana n'okwagala okwekuba. Omwana nani ne taata. Bw'amala okwogera ebigambo bye namuyita muga nti waise okujja, najja nentuula naye bulungi mpola mpola, mbuuza bakuzaalawa, nambulira nemunyonyola. Wallahi hatta ina n'obuzibu bwe yalimu, nemuga nti kati kola bwoti, kola ne bwoti, ntya Allah bw'onooba obikoze kitaawe agenda kujja. N'obuzibu bw'olimu kitaawe ajja innyini Allah wagenda okuyisizaako abo kujjemu. Wallahi billahi tallahi, we nali omwana yakola ebintu ebyo, ontegere sheekh, era kitaawe namwana gwe oba omukubya tomugamba nti n'ebizibu, wala gwe mukubidde kubuuzaako bwenti naye kitaawe agenda kukola follow up, amanye wa wooli. Era bwakya kumakya kitaawe omulenzi ng'akubye amasimu, olwakiri omwana kyenamukola ki, omwana oyo teyalina musiraamu, nebyokka byokka n'okusiramuka n'akola atya, n'asiramuka. Ntumulaga obukulu bw'obusiraamu butugamba tutya okukwatagana, okubeera obumu ne bakadde baffe batuzaala. Sheikh, nga tugenda kumulamaga kyakabenje ki ekiri mu mwana obutaba mugongo eri bakadde obutamanya bakadde be? Ogambye kyakabenje ki ekiri mu mwana obutamanya bakadde be? Ekyakabenje ekirimu kino kituliko wano kyennyininyini, obutabamanya n'atabategeera ng'abanda mayininga buli kye bagamba. Kiki kyakabenje ki? Sakhta Allahu man sakhta waidaini. Ekyakabenje ekirimu busungu bwa Allah nga batugenda bira bwano saawa eno, ontegedde bulungi. Omuntu oyo, omuddu oyo Allah amunyigira, kubanga Allah tugamba nti fala taqul lahuma uffi. Bino nakabenje bwe katandikira, kisooka fala taqul lahuma uffi, togeza n'obeekaanya neweekaanya. Waliwo okibaita okwekkaanya, kamala okwekenneenya, okwetegeeza kintu nekino kitegeeza okwekaanya. Okwekaanya kitegeeza taya fulani gundi omukooye ku byabadde akola ki, ku byabadde akugamba, n'okowa oba mboozi oba masimu akuba ontegedde ono yamuzeeyi naye yakubidde amasimu ekyakyanjaga, ontegedde ebintu bye bityo. Kati omuntu akiina bonnange kino kyekyakabenje. Allah akusaako ki? Obusungu bwa Katonda si bwe bwaffe buteeka ku bannaffe, noga nti nja kusiba naye n'abisumuzo mbisule mu nnyanja, gwenze mbuulira mu nnyanja, ebisumuzo nga bigudde mu nnyanja. Oyina bwetaavu kyogamba oweeryato nti stoppinga yimirirawo yimirirawo nzike mbijjeyo, oyinza kati abeera amaze okuditamininga nti ajja kukola ki, ajja kusiba. Tulaba nga ebeera big punishment muno mu nsi, sibe guli. Naye ate ebya Allah, obusungu bwa Allah sibe buli, obwa Allah bulala. Era tugenda kulaba ku hadithi, ontegedde bulungi. Kakati omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam
nti la'ana Allahu al-aaq walidayhi. Allah yakolimira omwana yenna nakyogerako era nkyakyogera nti oba olina emyaka 10 olina abakuzaala, olina gyewava mu myaka gyonna gyolina olina sente nnyingi nnyo boziyita waliwo abaga nti nze ankomane webale nnyo ssebo naye ate obadde okimanyi gwe ankomane ezo si zizo katukulaga obukulu sente wagamba za bakadde baffe yes zaabali sente ffe tuzeekolera ekituufu kati singa teyakuzaala wandizikoleddewa. Omwana mulimu gwa muzadde, omwana mulimu gwa muki gwa muzadde. Twalaba mu suratu Hud nga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Nuh agamba mutabani we nti ya bunayya irkab ma'ana linnya ffenna tube mu lyaato bamu. Omwana agaana mwana sijja kulinnya lyaato sa'awi ila jabali, nja kulinnya ensozi, tewali kizibu kye natuuka ku nsozi. Nuhu n'agamba mutabani nti mwana wange ogaanye okulinnya eryato naye nkugamba ebigambo bino olwaleero tewali kigenda kuwona, tewali kigenda kukola ki kusigalawo min amrillah. Ekiragiro ekyazze kyavudde waani? Kyavudde wa Allah. Kitegeeza mwana wa Nuhu yayitakkiririza mu bwannabbi oyo omwana yali mujiri mu dawuli, yali mujeemu ebyensusso era baali bakyali mu discussion. Linnya sijja kulinnya mwana wange bwogamba okugenda mu nsozi olinya olusozi n'amazzi gajja kutuukayo mu lusozi ensi Allah agenda gizikiriza. Allah agamba fajaa almawju kaljibal wanada Nuhu rabbahu ibnahu ya bunayya rabbi inna ibni innahu min ahli. Ejjengo ne lijja nga lyenkana olusozi kaljibali, ng'ejjengo ddene lisinga n'oluki olusozi ne libuutikira olusozi. Subhanallah. Nuhu n'akuba enduna bati kaba wange Allah, omwana wange innahu min ahli, oyo Allah mwana wa mu bantu bange Allah. Naye bw'otula engeri Allah gye yanenya Nuhu mu bwangu bwe nga amaze okukola statement eyo ti innahu min ahli, oyo mwana wa mu bantu bange, mwana wange Allah. Gamba Allah subhanahu wa ta'ala nti innahu laysa amalun ghayrun salih. Kituufu mwana we naye laysa amalun ghayrun salih, oyo omwana we si mulimo mulungi, si mulimo muki. Era bwakya kumakya ng'omwana Allah amukoze eki? Amuzikiriza. Niye agamba nti yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama ti la'ana Allahu al-aaqul walidayhi. Allah yakolimira buli yenna, oba mugagga, oba prinsi, oba prinsensi, oba honorable member wa parliament, oba minisita, kabeere kyonna kyalibeera naye kasita abeera nga talina nkwatagana, talina nkolagana, takkakkana eri bakadde be, aliko ekikolimo kya Allah. Abaatusinga okutegeera ebigambo bino baali batugamba ekigambo laana. Naam, baali batunyonyola ekigambo definition y'ekigambo ani laana y'ekikolimo kya Allah. Bano abantu bino mubijjeemu okusaaga ekikolimo kya Allah siri ebyaffe bitwakolima nti kale maama Katonda alikola emisana n'ekiki nedda ebyo byammwe bantu, naye ekikolimo kya Allah abamanyi baali banyonya ekigambo laana. Baga nti maana kalimatu laana, amakulu g'ekigambo kye bayitayo kiyitibwa ani laana. Bagamba nti atwardu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, atwardu min rahmatillah ye Allah kibayita ekikolimo kya Katonda ye Allah okukugoba mu kusaasira kwe. Allah okusalawo n'asiima n'akugoba mu baateekeddwa okusaasira n'agoberamu ddala, ekibayita kiki ekikolimo kya Allah. Kikino mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti Allah yakolimira omuntu yenna akola ki anyiigira baani bakadde be. Era betwongerako mu maaso obuuziza ekibuuzo nti kabenje ki akali mu butakwatagana mu kujeemera abatuzaala babiri. Yagamba awo mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama agamba nti kullu dhunub, buli zambi lyonna atulaba omulungi ku GTV kimanye bulungi
kiwulirize bulungi owekitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye nti kullu dhunub buli zambi lyonna omuddu lyakola buli kyonoono kyonna omuntu kyokola muno mu nsi yuakhiru llahu minha ma yashaau ila yaumi alqiyama eryo ezambi Allah alikeereyesa Allah alikeereya n'aliteekerateekera omuddu n'ekibonerezo kye paka ku judgment what alitereka Allah ezambi lyokoze maadaama nga tewenenyeza kasitogana okukola ki Allah ekyo akikutegekera n'akikulindiriza ku nnaku lwaddi olw'enkomerero n'agamba nti illa aqul waidaini okujjako ezambi Allah lyatalindiriza talirinza nti lyankunkomerero yagamba nti illa okujjako lyatalindiriza aqul waidaini ye muntu ajemera abaki abamuzaala bakadde be naga fa innahu yuajjilu li sahibihi eryo ezambi Allah alyanguya mangu nnyo nilikutukako era wano Sheikh yali ayogera yagamba nti irenyonyola mu kitabo nti yani al-uqubatu fi dunya qabla yawm al-qiyamah ekibonerezo kyo ng'ojemedde abakadde abakuzaala tokwatagana nabo tasubbuhum obavuma obajerega n'abalala babakuba n'obakuba shifta kaif babakuba naye agamba seko badde okimanyi abatula abalungi obadde okimanyi nti abakazi bamaze dda bakiteekateeka dda bajja abaana ku bannyaabwe maama ayinza okukwata essimu n'akubira mutabani we essimu maama n'akwata essimu n'akubira mutabani we essimu namugamba nti Abdallah owange John anti nataddeko wana abapakasi batema ebikata bya bantemedde ebikata bya lumonde ate nakozeseza nabasibe ontegedde naye mbadde nyala basajja bagenda okumaliriza saagala banteme majambiya sente zaabwe baagala emitwalo 10 baŋŋambye bamala ku lwa mukaaga olwo naamukubidde essimu ku lunaku lwa kuna wabulayo lumu bamala lwa mukaaga sente zaabwe bazaagala namuga nti mamba siinaawo sente ontegedde naye katulabe najjako essimu aba ali awo nga girlfriend we amukubidde essimu omuvubuka ono hello baby salamu aleikum salaam anti nange oli luddawa beba tunamanya ge bayita gahani n'amalala mangi mbadde nkusaba ojje anti nafunye obuzibu anti oli mukoddomewo bamuwadde ekitanda n'omukugu bwogerako tamulabanga nakutamumanyi kalunasinzo nabuuza nti bamuwadde mu ddwaliro ki nti ali mu Kadiki hospital basabe sente mmeka owange baluga nti just okulaba omusawo kyokka consultation yokka bagala emitwalo 5 good kati kansoke kwezeko emitwalo 4 esimu ye eri ku mobile money nti kweri nasindika subhanallah ninga mama wava kwogera ne bazadde be taata oba mama abagambe talinawo ki kyokono muganzi we amangu ago gennyini ago wallahi olumukubidde essimu amugambe aweereza emitwalo 20 ameka ate nga kwe kulina okwetonda namugamba nti hani nsonyiwa forgive me my dear nsonyiwa sige badde sina mbulungi kiki olowooza olumu tekisinzira ku bizibu bibeerawo bizibu kizibu kye kiri awo anti kati oli mulwadde bano bakyalinayo obudde tutunulira ani atugambye y'ensonga enkulu ani atugambye ye maama kubanga tulina n'enjogera egamba okusanga nnyazaala asanga amalalo Allah ekyo nno kyabulabe era bwoba mukyala nga oli mu maka ga musajja omuvubuka eyazaalibwa bakadde be nga naawe omukyala gwe omuwala gwe yafumbirwa omanyi nti naawe wafumbirwa gye wava walekayo abakuzaala subhanallah olina obulyaza amaanyi oba bambi weera olyaza amaanyiza nnyo ate nga bo bali ayagala babalabirire abeeri saidi kale mu mateeka shar'an omusajja bwewasa omukyala mu mateeka olina ekyo kyonna kyolaba kyokola mu bakadde boggwe abakuzaala gwe omusajja kyolina n'okukolera abaliwa bali abazaala mukyalawo kubanga nabo bakwata omwana waabwe ne bamukukola ki tebakyamuyinako buvunaanyizibwa bamusomesa bakola ontegedde olina obbayamba naye tusooke tuddeko emabega wali lwaki omukyala
gwe omuvubuka tulaba omulungi, gwe omwami omusajja omukulu naawe afunye omukisa obeera ku GTV ngola programu yaffe n'eyabavubuka, lwaki wandibadde okkiriza okutambulira emabega mu nkwawa z'omukyala n'atuuka n'okukuziyiza bye wandibadde okolera bakadde bo? Kale ayinza okuba nga takuziyiza nga si yakugambye nti nze tobakolera. Ontegedde nga Sheikh batugambye nti abantu bagamba, olwalala abantu bagamba nti okusanga nazala osanga maki, osanga amalaalo. Kyabulabe nnyo. Bw'oliba ozadde naye banza okikwogerako. Bw'oliba ozadde banza okikwogerako naawe. Okiraba bulungi? Naye kye tugamba kye kiba naffe. Tugamba nti mu buvunaanyizibwa bwaffe tukkirize tutambulirewo mu n'abatuzaala, kubanga n'abo abatuzaala balina ababakola ki? Balina ababazaala. Ensimbi zino ze bakukubidde z'ogenda okujjaganyaamu n'osanyukamu nga maama eri akaaba, tayambadde lugoye, tafunye kyakulya, kyabulabe gy'oli gwe muvubuka tulaba omulungi. Ekyobulabe kyo nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusaako ekiki ekikolimo kye subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nolwekyo bannange tugamba nti tutwale obuvunaanyizibwa tusobole okubeera nga tutunulira bakadde baffe biki bakola ki, biki ebeetaaga. Ndowooza tugendeko mu kumulamu ate tukomewo twongere okulaba kabenje ki, lwaki omwana teyandisanidde kubeerawo nga mukadde wamwerabidde, kubanga bino tubirabyeko mu ggwanga mu ebiri nnyo n'abakadde basanga eyo mu bifo ebyenjawulo nga balaajanira ddala, naye nga batabani baabwe ne bawala baabwe bali mulamu obweyagaza e Kampala. Katuwummulemu katono. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي النبي صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي Programu yaffe abavubuka n'obusiraamu bakulisayo nnyo yonna gye tubadde tukyanya okulondolwa amazzi ate tubeere nga tweyongerayo mu programu yaffe biidhnillah. Sheikh, emabegako obudde obwemabegako emabegako awo twali mu covid oli yasooka, omuvubuka yalabikako nga akuba maama we emiggo olw'ensonga nti alemedde mu byobugagga, maama tafa, maama tagenda, yamukubira ddala. Omukyalo yali mukulukulu okutuuka extent ne poliisi yatuuka ekiseera n'emunoonya. Mu mbeera eyo nga ffe bannaddiini oba ffe abavubuka bavuddeyo okuba nga tutegeeza abavubuka ensonga zino tusooke tukomentinge ku nsonga eyo, akirowoozaako kikola ng'alaba nti mukadde we aluddewo. Bwe tunatumaliza programu ndowooza Sheikh tumalize n'ensonga eyo ku bintu bibiri. Omuvubuka alowooza nti kitaawe alemedde mu byobugagga bye byateekeddwa okuba nga tufuna bituba tufundikira nabyo, tulabe bateekeddwa kuba kiki bateekeddwa okukola, advice yaabwe olunaku olwaleero. Sheikh, emabegako mu programu zaffe ziyise emabega twetwogera muka hadithi twalabanga omusajja yajja ew'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, n'amubuuza ebintu bino. Nabbi yagamba yennyini sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti nalabye ekibiina ky'abantu be nagenze mu lugendo mu ggulu
Isra wal Miraj nendaba ekibiina ky'abantu nga babasibyemu amalobo enjegere mu malokooli gaabwe fi anaqihim mu malokooli gaabwe naye nga bawanise bonna bali mu muliro. Agamba nti faqultu ya Jibril, kyenavudde nga muntu wange we Jibril, man haula, baani abo? Twagira bahadithi ne nabbi yayogerako ebigambo bino, yagamba nti Jibril bye yali ayinuka yagamba nti qala alladhina yashtamuna abaahum, be baavumanga bakadde baabwe. Ekyokubiri wa ummahatihim, ne baani? Ne bannyaabwe, baavumanga bakitaabwe ne bannyaabwe. Fi dunya, muno muki? Kuno ku nsi. Eno hadithi yajjanga eyogera ku kigambo kyali kimu kyokka, kyali kyakuvuma buvubi, just kuvuma. Naye ngaokuvuma babateeka mu muliro, nga bataddemu mu muliro, babataddemu amalobo, beewuubira mu muliro, baavuma buki? Naye kiri kikyata okukuba, ate nga bakuba abaabazaala. Ekigambo kino kinene nnyo, waliyauzu billah, saba Allah ashutaasi ya rabbi. Kigambo kinene nnyo shekhe. Hadithi eno wa fi sahihaini anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, kuva mu Bukhari ne Muslim, hadithi eno tuufu, agamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, abange mbabuulireko ku mazambi amanene gakaŋŋaŋa, ku bintu omuntu byayinza okuba nga abikoze naye nga binene nnyo mu maaso ga Allah, musango munene nnyo. N'agamba ndimawuga nti bala ya Rasulullah, tubulira mpaka wa Allah. N'atandika sallallahu alaihi wasallam negamba nti ishraku billahi, okugatta kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'omugattako ekintu kyonna. Gwe mu kifo ky'okubanga wandibadde weesiga Allah wo, gwe ne weesiga ebintu ebiki? Ne weesiga ebirala. Oba omaze okweŋŋanga olusozi olunene lwebagenda okugamba oluwalampe nga tojja dduwalampe, tojja kumala nako nalwo. N'agamba eryokubiri wa uququl walidaini, n'omuntu ajeemera abamuzaala. Mu kujeema omuva okukuba, kubanga bino byakugambye bw'oba tomatidde nabyo, ekivaamu ekidiira ogenda mukuba buki? Ogenda mukuba bukubi. Okiraba bulungi? Nolwekyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, era hadithi fi sahihaini yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ayda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata aqul la ilaha illallah. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, tagenda kuyingira janna omuntu yenna, oba ayagala oba tayagala, oyo omujemu ng'ajeemera bamukola ki? Abamuzaala. N'agamba nti wala mannanun, wadde newe yali ow'olugambo. Eno hadithi yagira ebintu byali bisatu, nontegedde bulungi. N'agamba nti wala mudminul khamr, n'omunywi waki? W'omwenge. Kakati bino byonna nga bw'ojja obiraba wano, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja bitunnyonnyola ng'abaana babikola. Byebikolebwa kati ku mulembe guno. Taata agamba omwana, lwaki onywa omwenge? Lwaki onywa enjaayi? Shufta kaifa? Baguyita na muggo. Nakwata otegedde she baloji batasema enchwiri. Otegedde. Subhanallah. Kakati ebintu muduli omuzadde bulabigana omwana, ekivaamu olwokuba bimujjako waya, omwana avaako waya n'abuukako, ekivaamu akakana kubyani? Akubye mukadde we ng'amusambi. Kyova nti Allah buli kyatugana kyonna n'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kirimu akabenje ery'obulamu bwaffe. Ontegedde bulungi? N'olwekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba tajja kuyingira jjana oyo yenna ajeemera abamukola ki? Abamuzaala. N'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti la'ana Allahu man sabba abaahu, Allah yakolimira omuntu yenna avuma abaahu, avuma kitaawe. Kakati olaba hadithi nyingi nnyo, kati nayo eyogera ku kuvuma buvumi. Tewanda bakukwata kukuba, katugeregeranye okuvuma n'okuba kyekisinga. Okuba kinene. Naye olaba wano Allah kugoye mu kusaasi, twayogedde nti muntu kibaita ekikolimo kya Allah, twagambye Allah goba mu kusaasira kwe. Agambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti da'ana Allahu man sabba abahu, Allah yakolimira oyo yenna avuma bakadde be. Anawendeka noyogera bwogera kyokka namuzeyi naye antabudde andeke, ekyo ko bw'oba n'omaze omuvuma ansumbuwa, oba omaze omuvuma bw'ataakusumbuwe wandyagadde asumbuwaani gw'atazaala. N'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man sabba
ummu era Allah yakolimira omuntu yenna avumaani nyina amuzaala. Bannanga ebintu bino byangu mu kubyogera n'ebigambo binene nnyo tulina okubeera nga tulowooza ku mbeera eno tuleme kufuna bizibu mu maaso ga Allah. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyova nti omusajja yajja mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam bajja hadithi fi sahihaini anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah, omusajja yajja mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti owange omubaka wa Allah, man ahaqqu nnas minni bihusni sahabati, muntu ki mu bantu abempanga nawo muno mu nsi gwe nteekeddwa okubanga gwe nsinga okubanga mufuule mukwano gwange nfanfe wange gwe mba nsinga okubanga gwe banjagala ennyo okumpi wange. Kyali kibuuzo omusajja kyeyajja ng'abuuza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Qala, owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyavaddamu omusajja n'amugamba nti ummuka, gwoba osinga okusembeza okumpi, gwoba osinga okubanga omwagala nnyo ye maama wo nnyoko akuzaala. Qala thumma man, sahaba yawuliriza bulungi naddamu namwa nti thumma man, oluvannyuma omubaka wa Allah oyo mumutegedde maama wange gwe mba nsembeza abeere nga aqrabu minni, yandi okumpi, kati nzizeeko ataani. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava mugamba nti qala ummuk, naddamu namwa nti era gwoba ozzaako owookubiri ye maama wo oyo tuli fenna. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sahaba omusajja kyavaddamu n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam qala thumma man, nzizeeko ani maama mutegedde omulundi ogwokumeka ogwokubiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam nti ummuka, nabbi naddamu n'amugamba nti yagala nnyani, yagala nnyo maama wo. Qala thumma man, omusajja ono kiraga byajjanga alina obwetaavu bambi ayagala amanye ani gwalina okusembeza, amanye ani gwalina okukolagana naye, kyongera okukolagana nti alina obwetaavu bwabo balina okukolagana naki, balina okukolagana nabo ng'emabega eno alabika yali tamanyi bukulu bwabamuzaala. Nabbi n'amuzzaayo wansi. Era bw'oddamu hadithi endala sahaba omu yajja najja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba mbaka wa Allah, njagala ngende mu lutalo mu jihaadi nnwane. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba gwe oyina maama wo, oyina abakuzaala? Sahaba n'amugamba nti nina omubaka wa Allah mbayina. Nabbi naddayo n'amugamba nti ddayo wansi, ejja naayo gwe, genda olwane ejja naayo mu bigere by'abakadde bo abakuzaala. Ng'ate abagenda mu jihaadi bafunye, ate nga abagenda mu jihaadi kyaba kinene nnyo sinene nnyo kibafuna. Era mu hadithi wano ekyobuuza bwe kiri wano wano kinene nnyo nga baalaga nti jihaadi kinene nnyo naye nabbi yakidwafa yakinafuya n'agamba gwe jihaadi eyiyo olina girwanira mu bigere by'abakadde abakolaki abakoza, kubanga ojja kgenda mu jihaadi al jihaadu fi saifi al-qital, jihaadi ey'ebitala bakuttireyo ne wallahi nga kitaawo n'ennyo kubaki si basanyufu gy'oli. Era waliwo mu hadithi emu sahaba omu yalwala, bw'alwala atuuka fi sakaratul maut, agenda okufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamutumya ajja bamugamba nti omusajja ntumugambye, agambye nti la ilaha illa Allah. Omusajja agambye kikola ki, agambye okwogera ekigambo ekyo. Ne bamuddingana miraran wa tikraran, bamuddingana omusajja agambye wallahi ekigambo kyabalimu okwogera. Ne bayita owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bwajja omusajja nadda engulu. Nabbi nambuuza nti oyina mukadde wo, bakadde abakuzaala we bali? Sahaba namugamba nti maama wange yaliwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza omusajja nti maama wo abeera luddawa? Sahaba n'alagirira nabbi maama gy'akola ki? Nabbi n'atumya maama w'omwana, nabbi n'atumya maama wo, Allahu akbar, nabbi n'atumya maama w'omwana, maama w'omwana najja. Naye ng'omwana ali fi sakaratul mauti, malayika walumbe yamusonze muddo olunwe agenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maama najja. Ne maama bw'atuukaawo ng'omwana ali mu kuzirika okw'ekika ekyawaggulu nadda engulu. Maama nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava abuuza maama w'omwana n'amugamba nti omwana ono olina kyomubanja, omwana olina kyomubanja, omwana olina kyomanja. Maama naddamu namugamba nti omubaka wa Allah, omwana ono yanyiiza. Subhanallah, saba Allah taasi ya rabbi. Maama yatula amama nabbi sallallahu alaihi wasallam, maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omwana yanyiiza, omwana yanvuma, omwana yakola kaza wa kaza, byetuvaako okukaba emabega. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba omukyala nti mbadde nkusaba omwana ono omusonyiwe, kubanga bw'otamusonyiwa Allah agenda muyingiza mu jahannama khalidan mukhallada, tajja kuvaamu kubanga gwoli munyivu gyali. Olaba ekitiibwa ky'omukadde, olaba ekitiibwa ky'abatuzaala. Abavubuka abatuzaala balungi ku GTV, please tukkirize tutambuliremu n'abatuzaala, bambi tukolagane nabo akabenje kanene. Tetuyinza kufuna mirembe muno mu nsi wallahi ne bw'onoofuna sente mmeka
abadan tebakulimba ne bonoogende w'omusawo omukugu ne bonoogende w'esheekha omulombi w'edduwa omukugu ne bonoogende kale gwe gy'omanyi gy'onoogenda ne bonoogenda gye bakugamba nti okka mu nnyanja ebintu byo ne biterera ebyo byakwerimba wabula omusawo w'omukugu ennyo sooka ojje wa taata naani newa maama naye omukyalo ono omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga nti oganye okusonyiwa omukyala wewunyi yatuuka na mubwasha atambulira nabbi sookodde maama omukyala n'akomawo yali atambulire nabbi namwana sookodde omukyala n'akomawo nabbi sallallahu alaihi wasallam namwa ati oganye okusonyiwa omwana namwa ati sijja kumusonyiwa oba afaka akole ki nabbi namwa ati kati nno nga bw'oganye mumusonyiwa lindako n'atuma baswahaba namwa ati mugende mundeetera enku baswahaba bagenda baleeta enku ontegedde bateeku nebasiteeka waawo nabbi n'atumya omuliro ne bakuma omuliro nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuvubuka tannaba kufa nabbi n'abagamba nti muleete enku n'omuliro mukube omuliro awo kati mumukwate tumusuule la ilaha illallah tumukwate tumusuule mu muliro omuliro gwe guve ku nsi kuno nga gumukoze eki gumwokyeza kubanga neri allah agenda kuyingira muliro tajja guwona omukyala n'atulika n'akaaba n'agati omubaka wa allah omwana wange musonyiye omwana wange musonyi omubaka wa allah ya rasulallah banange musonyiye omukyala olwamala okwogera ekigambo ekyo sallallahu alaihi wasallam n'agamba omuvubuka nti qul la ilaha illallah nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man qala akhir kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna omuntu ayogera ekigambo ekyo kya la ilaha illa allah nga kyekisembyeyo ku lulimi lwe la budda agenda kubiyingira mu jjana ya allah jalla jalaluhu omukyalo olwamala okusonyiwa omwana nabbi n'amwatuza shahada omuvubuka n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah falaqiya gawari rabbihi jalla jalaluhu omuvubuka n'akutuka n'afa okiraba bulungi n'olwekyo bannange abavubuka abalungi abatulaba twegendereze omuvubuka ono bwe yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam musajja ono nsinge kwagalaani ani abambeera okumpi ani abambeera omwagalwa ennyo nabbi teyamugambako nti mukyalawo newankubadde nga abakyala bakoze omulimu munene nnyo okwawula abaami okwawula abavubuka ku bamaama baabwe namwe ati nze oba maama ogenda mumujjanjabira wano nze ngenda kugenda ewaffe afazaali agende tujjanjabe maama waka omukyala oba agenda akola atya agende tujjanjabe maama waka omukyala agamba ayagala agende naawe nokkiriza nti mami anaagenda atya bwanaanoba maama ananfumbira maama ananjoleza please mami ono gwogamba mami gwotayagala agende alina abamuzaala era akagamba nti ayagala agenda waabwe ayagala agenda waabwe gye bamukola ki gye bamuzaala kati ate gwe owuwa mukugobyeko amukugyeko la ilaha illallah bannange tutya allah subhanahu wataala abavubuka abalungi abatulaba ku GTV nabbi yasembye omuvubuka yasembye ekibuuzo ekisembayo ekyokubiri njabuuza nabbi nga mugaye nti oluvannyuma omusajja agamba nti thumma man omubaka wa allah oluvannyuma nzizeekaani qaala nabbi yamuddamu namugamba nti nabbi agamba qaala abuuka thumma nabbi shavagama nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti gobozaako okwagala ennyo abeerani abeere taatawo ebigambo bino omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabyogera omuvubuka n'amanya ani gwateekeddwa okwagala muno mubulamu buno bwaki obwensi nolwekyo byombi yabisemberaganya n'abisembeza bulungi bwati n'alaga nti maama taata bantu bateekeddwa okubeera nga tubavaluwinga mu mbeera zonna akalungi kofunye kasheyaringe naani ne maama akalungi kofunye kasheyaringe naani ne taata mubeere nga mukwatagana gezaako okubanga obakubira akasimu gezaako okusemberagana ne gye bali olwaliro essimu zayanguye teekako omutwalo okusindikire maama teekako 15 omutwalo okusindikire taata ewe wonna oba omaze okuteekawo omuamala wakati wonna abakola ki oba enkolaganayo wakati wonna abakola ki n'abakuzaala olw'obudde katubeko byetwogerako katono ebyabalabi baffe abalungi mu bulamu buno tuwangadde ebbanga lyetukulidde nga oli wagamba nti maama wo singa kukola ebirala ebyo bweddeyo actually abantu bali babiri mu baganda bagamba singa wo bakola ebirala eri omwana omuwala njogera ebyo byemmanyi byenkuze mpulira maama wo singa kukola ebirala ekikolimo kikwatirawo lwaki lwansonga era ni mu hadithi waluweeri nga nabbi yannyonnyola sallallahu alaihi wasallam ontegedde nabbi yannyonnyola n'alaga emiteeko gy'abantu baleme kulowooza nti kikolimu kikwatirawo ebintu by'omukati oba nti ona abaganda bagamba kiba kikolimu oba kiri nti allah eri mu hadithi yaffe allah gyagamba abantu batagirawo jiji singa babeera basabye edduwa kigoberera kuba tukitwala nti kikolimu aga nti maama we yakolimira nti tukitwala nti bwe bunyiivu bwa mukadde gwano mbaganda singa maama agamba kale
kale hadithi ino nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama thalathu abantu batekulwamu emiteeko emeka esatu ontegedde naga nti da'watun okusaba kwabwe nga basabye mustajabatu la shakka fihinna bwe basabire okusaba kwabwe konna Allah yanukulirawo tewali okubuusabuusa kyekyo kyombuuza wano saawa eno emiteeko gyabo bamiteeko emeka esatu okusaba kwabwe wonna we basabira wonna Allah yanukulirawo tewali okubuusabuusa nagamba asooka da'watul mazlum omuntu ng'ali azaamanyiziddwa singa ojja nekakutana n'omala olyazaamaanyi omuntu gwe n'okola obulyazaamaanya bwo ng'olina ebigendererwa byo gwe byoyisaawo n'omala omulyazaamaanya obulyazaamaanya obwo omuntu ono ne bumutuukako era n'abufuna oba n'omuwaayiriza ne bamusiba busibi nga gweobadde olina ebyo byokola ki subhanallah omuddu oyo kyonna kyasaba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yanukula okusaba kw'omuddu ono Allah yanukula okusaba kw'omuddu ono owokubiri naga nti wa da'watul musafir n'okusaba kw'omuntu ali mu lugendo atambula safar ba'id yani masafa tawil ali mu lugendo atambula agenda kubanga process gy'abaamu eyo mpanvu obuzibu amashikka aba mashakiri gasanga mu lugendo awo ontegedde nabbi yabegera ku musajja gwe yasanga mu lugendo nabbi gwe yabegera ku musajja yagamba nti yawera ekifaananyi ky'omusajja yutiru safari yamuddu yadayhi ila sama ali mu lugendo atambula ontegedde naga nti naye musajja oyo nga atambula agbara ashasha yamuddu yadayhi ila sama awanise emikono agamba enviiri zonna zisenyuse engoye zimuyuliseko naye awanise emikono gye mu bbanga naye omusajja oyo ekyamulemesa okwanukulwa yalina ebya haramu byeryagiraki byeryakola kati omuntu ono musafiru ono ontegedde bulungi ono musafiru Allah amwanukula ebbanga lyamala nga yeekumidde fi hududi subhana mu nsalosalo zani mu nsalo za Allah ziyateekawo owokusatu n'agamba nti wa da'watul walidi ala waladihi neddwa y'omukadde omuzadde gy'asaba yonna ng'agisabira omwana we imma akusabira bulungi ai Allah omwana wange nkusaba muwe ku ssente naye abeereko ng'omugagga nga balala sheikh Allah ajanukula oba akusabidde bubi ai Allah omwana oyo nga wampisiza obubi bwatu ya rabbi nange nkusaba abali muva ku mugongo we nabo bamuyise bubi oba nange Allah nkusaba mukolera enteekateeka abantu bawangana muno mu nsi nabo bamuyise buki bamuyise bubi kakati kyekyo kyovalaba nti omuzadde waba asabye edduwa ye ng'asabidde omwana sheikh Allah yanukula era twalaba hadithi emabega wali nga Allah agenti buli zambi lyonna Allah alikeereya n'alitwaliza paka olunaku lwaddi lwankumiro okujjako ezambi lyatakeereya lyasasulirawo mu kiseera ekyo lyezambi omwana ng'ajemedde abamuzaala ketumaliriza nakeera nga kagamba nti oli yagambye nti mukadde we olulimi lwakozesa nti ntondo mukadde we muntu wa ntondo iyo omwana alaba nti akola kituufu naye mukadde wa ntondo nnyo ate era alimu embeerezi ziba zinyiiga simanyi oba entondo kitegedde nkimanyi akoze atya kubala ye alaba akola bituufu naye mukadde muntu wa ntondo waba munyiizawo katono nnyo okunyiiga kwe n'okubeera nga ekigambo ekyo ekyokukolima akikozesa nnyo kati ye agamba nti akola atya ati kati awo Allah yatuwaira naye amagezi yaga nti imma yabulughanna abakadde ababi bwe babeera nga bakuze mu myaka gyabwe ontegedde bwogera musoto yasinira wanga Allah agambye nti waman nu'ammiruhu nakhisu fil khalqi ontegedde omuntu yenna bwe lwava mu myaka Allah gyamuwadde egy'obuvubuka waliwo ebitende bijje bimugenda nga bimuvaako eyetanyiganyiga atandika kukola atya naye gwali naye okumpi gwe ng'omwana gwazaala gwolina okumanya nti katonda gwendi naye akuze akaddiye nina muyisa bwe nti n'oteekawo olaavu n'ossaawo embeera abasajja mukimanyi wallahi mukimanyi nga walaba nti mukyala we yanyiize mu kunyiga kwa mukyala kati nkole ntya ontegedde bulungi kati kamugulireyo kano akantu mubuzebuze mbikka obusungu bwakoze eki bwabadde afunye ne bakadde efe tulina okukola bwe tulina okukola buli kaseera tudde gye bali oba gumanya kunyigidde oba tuja kunyigidde omwe taata maama bweba ninawe nakusobeza nkolaki
nkusaba onsonyiwe wallahi essawa yonna Allah yinza mujjulla n'ofa ng'oliko obusungutu. Tumaliza pulogulaamu yaffe eno olwalo twagala okujjukiza gw'alina abakadde ababiri olwalala amaze okulya ekyemisana kijja kubeerera kizibu nnyo, amaze okulya breakfast kigenda kuzibuwalira nnyo okumanya nti wali atanaba kubako yake yalidde paka esaazi notogerera kijja kubeerera kizibu. N'olwekyo mbadde ntegeeza ki nti gw'alina bakadde bo nga we bali kijja kubeera kizibu nnyo gy'oli okumanya nti babbeeyi kyokka ate oyo yaviibwako nga baavaawo dda baagenda olwalala abanoonya ababulla ebyamabye, olwalala abanoonya ababulla ebimukwatako, abaagala olwalala ababulla obuzibu bwafunye mu nsi muno, olwalala anoonya bakadde baabo abeeko byabawa ebirungi. Wallahi ng'ettaka lyabeebakira dda. Gwe nno okyalina omukisa bakadde bo okyabalina.Kkiriza ddala kikumi ku kinnaakyo okwatagane nabo bambi batuukirire bobanga basobya bagambe bakusonyiwe bakadde bafe basonyi era basaasize. Tusaba Allah akkirize atuwemu obulungi. Allahumma allimna ma allamtana wanfa'na bima allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nkakasa okuva gitwava eno mu programu zaffe zituvudde olina kyoyize gwe nakyalina bakadde bo naawe alina engeri gy'obadde obayisaamu etali nnungi ate gwe nno abadde akola ebyo ebirungi sheekh byazze ayogerako nkakasa oli mu kusanyuka, nkakasa olaba essanyu bakadde bo lyonyumirwa ng'oli nabo. Naye ate seeka byesomesezza oba seeka byatutegeezezza ngaffe olaba nti bintu byangu nnyo okubeera nga tubikola eri bakadde baffe. Ekibuuzo kyensembyeyo nakyo twebuuza omukyala ne bakadde baffe ani asinga? Ekyo nno nkirekedde. Abakyala bafumbirwa n'abaami abawasa abakyala. Gwe mukulaba okuko olaba ani akusingira? Sijja kuba nga nsingako awo kanze mukkirize tusinkana ate olunaku olw'enkya nga tudda ne puroguramu yaffe endala ng'era tulaba ku bintu ebyenjawulo. Ate bwe tuliraba ensonga eyo omukyala ogamba mukadde we yasinga oba olaba omwami agamba nti omukyala gwe mandeeta ani gwebalabalamu tulinda ku kibuuzo kyenkubuuziza. Sijja kuba nga nsingako awo. Njagala okwebaza kamera personnel Hassan Hussein, producer Jamil Sekajja ate n'abalala abali mu production room. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya wajiha dini wal karami wa halifal ilmi wal hikami. Nabiyyun nabiyyun nabiyyun